Emizabibu oba grapes kye kibala ekimanyiddwa mu nsi yonna okamulwamu wayini. Emizabibu gino era gye gikamulwamu ne viinyo likozesebwa Abakatoliki nga enyikibwamu ositiyamu akaseera ak'okusembera. Bangi ku bakamula wayini wano mu Uganda bakozesa bintu birala ng'obutunda, emiyembe n'amatooke nga balowooza nti emizabibu tegikula mu Uganda nga nejjanani mu Behamwe omulimi waagyo mu disitulikiti y'e Bushenyi bw'atyo bwe yasooka okulowooza. Emizabibu gya bika bibiri. Walimu emizabibu egitera okusanga mu supermarket. Etera kubeera ng'eyina obugundu buneneko, eyo bayita table grapes. Eyo yakulya buli ng'omaze ekyeggulo ekyemisana n'olyako nga digestion esobole okutambula bulungi munda muli. Naye eno gye tulima ate yo ya wine, ya kukolamu wine. Katunuulira emizabibu mu Behamwe gy'alima egy'okukamulamu wayini ng'okugirima otandika otya? Kati mu nasale osooka n'osimbamu akati bwe kati. Bakayita kaloka bakayita ki si kyajukira bulungi. Kati n'okasimba mu nasale muli emyezi 3 kati nikakula nikavaayo. Kati nga bwe kakavuddeyo kati bw'ojja kukatwala mu ndimiro yo yoyagala okuteeka omusirigo. Emizabibu gikula ku ttaka lifaanana litya? Kakati esobola kukula mu ttaka lyaffe lyonna nga bwe liri. Kubanga ntambuddeko ngenze Kabale, waliyo bafaama betuyina, Erukunjiri, Embalala, egezaako ekula wonna wonna. Mu kusimba emizabibu kirungi emiti n'ogiwa amabanga agamalanga geetaaga kuba fuuti 6 ku 6 okuva ku muti ogumu okutuuka ku muti omulala. Olina okulaba ng'ennimiro yo tebeera mu muddo. Kati omuddo ogwo guba gulina okubeera ng'ogusaawa ng'ogulabirira, kubanga nagwo bw'oguleka kati guteeka competition ku kino ekirime kyaffe kye tusimbye. Omuti gw'emizabibu guwangala nnyo nga kigambibwa nti guyinza okumala emyaka egisoba mu 100 ng'okyanoga. Bw'osimba emizabibu kitwala ebbanga eriwerako okutuuka okufuna amakungula agasooka. Okuva wali ng'omaze okukisimba mu kinnya ng'okijje mu nasale okitadde mu kinnya kutuusa w'osookola okuharvestinga kiri ku myaka wakati w'emyaka 2 n'ekitundu kutuuka ku myaka 3. Ekyo nga bwenyogeddeko kijja kusinziira engeri gy'okirabiriddemu. Mu mwaka gumu okungula emirundi 2 wabula ng'ennimiro eba yeetaaga okufiibwako okusobola okuziyiza obuwuka. Waliwo obuwuka obubeera nga bubeera mu ndimiro zaffe. Obujja ne bugenda ku birime byaffe bino emizabibu eno kati ne bitandika okutagiisa bulungi. Mu Behamwe era agamba nti ebinyonyi byagala nnyo emizabibu gino olw'ensonga nti giwoomerera nga n'olwekyo singa tofaayo nnyo ebinyonyi biyinza okumalawo omusiri. Biwoomerera nnyo bino kati enyonyi nazo zibyagala ngaffe abantu gwe twagala ebiwoomerera. Kati olina okubeera ng'ozirabirira. Kati bw'oba olina eka nga zino nga bw'olaba wano tulina acres 40. Kati okubeera ng'ogoba enyonyi awo si kyangu. Emizabibu gikula bulungi nnyo mu budde obw'omusana okusinga mu budde obw'enkuba. Mu Behamwe emizabibu gy'alima agikozesa mu kukola wayini era ng'onalaze okwennyamira olwa bannayuganda bakyalemeddwa okusiima ebintu ebikoleddwa wano nga bakyatigisa ebyo ebiva emitala w'amayanja. Balowooza nti bino ebikoledde waffe mu Uganda bya mutindo gwa wansi si birungi. Kati nabasalamu ne bagenda kugula wayini za South Africa ezawa. Kakati awo ffe nga wano tukoze wayini waffe tebatusangamu obuzo omukozi ali awo ali mu madaala naye abamugula batono nnyo. Mu Bushenyi ne disitulikiti eziriraanyeewo mu Behamwe aliko abantu beyayigiriza okulima emizabibu okusobola okufuna egimala okukozesa mu kkolero lya wayini nga bano buli kilo agibagulako 2000. Yatuteeka emizabibu egiva mu nnimiro gye gituukira ng'eno ye wali ekkolero lya wayini era nannyonnyola emitendera giyitibwamu okuva ku mizabibu okutuukira ddala ku wayini. Kati bwe tuleeta emizabibu nga tugijja eri mu garden tutuuka wano ntugisootinga ndowooza ekyo mu Luganda bakitegeera bulungi ntugyamu emirungi emibi ntugisuula kati ntuteeka wano ntusqueezinga bwe tuti kusobola okumenya buli obupeekepeke bwe tuba tujje mu ndimiro kusobola ku fermentation kukola bulungi esobole kufuuka okuva mu wine mu juice nefuuka wine. Fermentation yetukolera ekyo. Kati eyo nga tuvuddewo katuyita wano mu bwangu ddala ntusqueezinga ntunyiga kati biri obupeke buli bwe tubadde nabwe nga buvudde mu fermentation ntusqueezingira wano
kati ntusobola okugyamu wine wano nga yeka biri ebisigadde ebyo ntubisuula kati nga tuvudde eri ne wine yaffe kati wano wetumutereka asobole okukula obulungi ate kino kitwala emyezi 12 omwaka mulamba process yonna okugwa. Uganda ekwata ekifo kya kumwanjo nnyo mu mawanga agasinga okuwoomerwa ebbidde mu Africa ne mu nsi yonna okutwaliza wamu era nga mu behamwe alina essuubi nti singa abalimi b'emizabbibu beeyongera omutindo gwa wayini yakolebwa mu Uganda gujja kulinnya nga kino oboolyawo kinaawaliza gavumenti okuteeka obukwakulizo okuwayini yava ebweru okusobozesa bannayuganda nabo okufuna akatale akamala akawayini akolebwa wano. Patrick Mukasa, NTV, Akawungezi.